President Museveni ensobi zonna zakola mu bukadde bwe ze zimusiza Bobi Wine ze zirese kitangala Uganda nga wetambula right now waliwo omuntu gwe bayita president nenga ali mu kifo kiri awo twate tukimanyi nga tulowooza kyaba bigenge nerinnya lyatuuka genda ku CNN tekamu erinnya Magero labi wekweriri Daudi wa Bible yali mukubi wa raga Bobi Wine wa Uganda ate naye akuba raga Daudi era Bible egamba yatambula yaberanga n'entongoli wanyashuliddeko tone nga wala wa Bobi Wine wabeera ne gita abantu abamu abali balowooza nti buzidde mu mbega ndooza basitegedde singa nali mbega tebandikutte passport yange singa nali mbega tebandikikoze eki n'abasajja bafunyemu akatebe Daudi yatwala emyaka nga tafuuka kabaka wulira Saulo nga ye kabaka wa Isiraeli Saulo yali akyali president mu Bible nenga Katonda yamugoba President Museveni yalese etteeka alowooza tuli mbuzi tulina amatu mpaggwa kagamba President Museveni atuyitanga zino embuzi ezikaaba President Museveni atuyitanga zino embuzi ezikaaba kagamba yabulidde kika wagamba mu kankyusa constitution neeyongezeeyo ebigambo byesiryange kayanjigiriza okuyimba nze siri mu twagenda kukkiriza eyo kafankunali wakukyusa constitution tugenda kufa n'omuntu Uganda efunemu baleeta amateeka buli tteeka lye balireeta ku defendinga Museveni omanyi tugenda kuleetayo etteeka nga ligamba walking of Museveni ne waba atambula tulina kuba Okay, kwe tuli tukomyewo ngabe twabasubiza nti nno buli week at least 2 times on nga tuli ku live shows abamu ne Kaye wisdom omwana omulalo omuyekabati eyanywa amata omutali mazze ate mata gaserira kena kuno gabeyi nnyo bali mwaganywa gakusente mekanange simanyi nenga lero tujja kuita bwangu embeera eri mu ggwanga etukabye ennaku yo yakwewunyisa nga sina kwogera kintu kirala kyonna olina akayimba kwagamba omusajja nga batero tweet omeba batuyita omusajja Museveni mbuzi atuyita mbuzi atuyita ngenda bayimbiramu akayimba ogwerindako katono nnyo kale so no ensonga eyo etwese mu ddyo kiri nti parliament balaga akawulire ako bulungi yalese proposal mbu manyi kati buli kyetwogera kirina okubaako obujulire evidence yalese proposal negamba nti president ajja kulondebwanga ababaka mu parliament gamaze balonda ekibiina kinabanga mu buyinza nga kugamba abasinga obungi bagenda obvious nga batwala okubeera president waabwe so ekizibu twebuuza Uganda eno tuddawa Kaye analeta bino ebintu why should people think though they think kyagala ngambe nti abantu lwaki abantu balowooza nga bebalowooza so tugaza kukwebuuza Kaye tugenda kikuba mu freestyle embeera mu ggwanga y'amaanyi yakubunkenke netsoka tubuzeeko bannaffe n'abatulaba abali mu diaspora tubatumiddeko nnyo nzena Dawudi obusinga soka kuneebazaako mukwano gwange ne mugamba mukwano gwange binayisi nkutumiddeko webale kuweereza webale kuwandika omwana wandika articles nange n'ennyumirwa Sara Sara tukutumidde tumutumiddeko nnyo ande tukwagala nnyo tetujja kisussa naye nga tukwagala nnyo abali ku machine tubatumiddeko Kabanda Hood awamu ne Tonemo mwebalima bale kuweereza nogenda kwa live tuli ku live interactive please kyagala okutubuuza kibuuze nga bukyali sindika message nenamba genda kwa namba yokuba yange yegenda okuba wali kati gwe some iyi jo yagala basindikeko nakuwambye danti yange yegenda okuba wali kale eyange eyabulijjo jakola 0759 915165 mukosa jogere mpola abantu ambaka enamba genda kwa 0759 915165 sindika kechibuuzo buuza chobuuza tugenda kuddamu nga tuli wano tutumiddeko bonna bahajika bogoza musumba sexasi ba MNJ Medicare abantu abo tutambula nabo nti bibatubezezaako 220 paka 220 kakati nze kantandike bwe nti bannange tono solo kuwandika waawe yange kanjisomera abantu bulungi nnyo abantu bagenda waliwo omusajja omu yagambye mbunga abanye essimu yange abeereeyo bamuyita Dominion
sijigaba gochimanyi dokita abantu bebabbanga ng'oli alowooza ayogera ne wisdom kumba ayogera na mufere kakati mbunga bagamba mbu wemba nesobola lwaki buli wentunula mu kamera nga baki enamba kati gwe kiba kikuluma waliwo abajagala ate ekirungi dokita walabako abantu bebabba because of that naffe batubba so mbagamba nti tuli live osobola okudda eno enamba eri 0 musanvu 0 49 ana 39 0701 49 40 39 nja kuba nesimu yange wano osobola okusindikako ekibuuzo osobola okusindikako kyoyagala twogereko ne anything naye njagala okusooka okusoma njagala okubagamba enamba eno njagala okutumira kuba tubona basponsor baffe baaji kabogoza J Medical Center Kawempe tugenda banaye tuli ku Kaye Wisdom official YouTube channel Point Media YouTube channel Chaite Bambi Flashlight ate jajja waffe Flashlight uji zona genda subscribinga followinga program eziberako na buli kalango kolabako kobala batulanze kwezo channel kabale giti bulungi nnyo so omukuru ono ikago ngendo kusoma enamba njagala mumulete wano kubanga abantu babyenye ettaka bamuyita Paradise Real Estate ali kasangati kyalese kintu ekyewugisa ettaka osobola okutandika okuzimbayo ng'akyakunyenyaayo kasita bamwesiga era oba oyagala ettaka oba oyagala kugulya mubende oba mu Kampala oba wasobola n'okuadvise oba ebyokuzimba oba ebyaki enamba yeri 0785 46 156 ye Paradise Real Estate awe kasangati mukubireko togenda kwejjusa so banaye njagala obbaniriza amanya gange nze Kaye Wisdom mutaano omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne serira akabulijjo mbaga twave rengo isingo entingira Buganda tulwana basabasajja kabaka ne twatukaana engero twazikyusaamu bw'oligwa wendigwa bimwagamba nga tumala kugwa ne tuggwawo kabaka Buganda ne wasigalawo obwomu ne wasigalawo obwomu ye wasigalawo ajja zimba Buganda empyeddemu entinte osegedde so yasemba yokola ki yasemba era buli w'omulumba nawuliddeko omuntu omwaŋŋamba nga yeewaano Wisdom saba yonna bagenda muyingiza munda waliyo abantu baagala omusiba lwakubanga bamutya balina emisango banayize sina buzibu enzo ofuna opondo we yajereka kabaka wa Buganda namuviirayo ne mugamba yes tusobola kuvuma kabaka wa Buganda era namulabye ku gundi kweni byesi era ngali mugamba mba mwagala ya Buganda ya federal kale mugende sisobola kuddira ffe tukuliddano tuli baana ba Buganda ate mwattu munanga abantu Buganda bayambye nnyo bebasinga ojjikuba nze nabagamba abakuze ofuna opondo mbamanyi bamukasa osegedde baveri ngawe bava tribe yabwe kati nze I cannot hate the kingdom of Buganda kwa je manyi jentegeera yetusembeza yetukuziza more over abanzala bambejja ba Buganda so ntuminako baganda bange emikwano gyange mwenna aba western region mwenna ababere mu nkola nga mukola mulunda enteza mwenga temubye Uganda nga muyimiriddewo ne legi nga namwe mwagala okulaba ku Uganda empya ekyo nno kikulu nga bagala okulaba kuki ku Uganda empya nga mukulu bya Lugaba William jaga kwebaza mwenna abantu abimiddeko ne mukulu bya Lugaba musajja kataina amagulu ago luli abadde n'asatu kati atambula njagala bebaza mwenna nze bansaba enamba waliwo gundi we UK era nagimusindikira banga Wisdom twe ku namba ya mukulu bya Lugaba konze wo mukubira toyogera nnyo ositegedde njagala bebaza mwenna abawulidde ku ddoboozi lyaffe mwenna ne muyimirira ku mukulu bya Lugaba kubana bagamba omuwestern omu okumira bakita batya sebo okumira ensanafu ne yeewaayo okuyimi kati go doctor olaba kati go doctor you more mulalo than me naye kati goli munankani Muganda goli Muganda ate goli Muganda nnyo ate naye kisuusa sikyali mulalo nnyo gwate kati gwe naye kati omuntu yenna omwesitana n'avaayo n'ayimirirawo okulwa abantu bannange mwebazenga kubanga bye tuyita mu biba bingi for example nja kuvaayo mu nnaku ntono nnyo mbagambe ebyabaddewo UK nenjaga okwebaza mwenna abantu be UK abaze mu show abatakoze fujo ne mutegere ekyabaddewo njaga obaga passport yange sigiina waliwo weeri n'ekyo nakyo kiri ekyo kitwongerayo bwongezi abantu abamu abali balowooza nti Wisdom mu mbega ndooza basitegedde singa nali mbega tebandikutte passport yange singa nali mbega tebandikikoze eki n'abasajja bafunyemu akatengo ne bagamba oyo n'agenda oyo Wisdom n'agenda ajja kutwetera ebizibu omusajja yayogedde ekintu yagambye tulina lumbu yakyatusumbwa ate tugatteko Wisdom neŋŋamba nze ŋŋenda mu show naye kyonna kye kiri
mwenna bannange omwaka guno ngenda kwamba tuukako tulina kye tugenda okclearinga bwe tukimala bwe bagaana nga tukwata another way around kuba nze ndi muna Uganda fe inze nganze we mundaba nagamba ekijja kijje oba kuntwala mu kkomera oba kuntwala wa fe twakamirika actually kozi nga bagenda I don't know ne kati omanyi gwe nagendako lumu twali Tanzania eyo kati mzala natwala mu kirabu ate naambulako kakati nengenda nebake wanu kasimaye kubolinziza kati polisi nejja nekwata neba zakatu we want osegere kintu nzo obwongo bwanka buyingira mu nti kati wenze wano bali amese njoyininga bujoyininzi utandika ku mese kati nagamba bambuzeko pena twebuzeko simu sizirina nebaka basimu kantu kako kakola that is me yes ndi fragile sikulidde mu nakumbi naye we kijja ku ky'abantu be Uganda for us fetwas nze nasalawo nengamba nti waliwo abantu abagenda contributing ku struggle waliwo abagenda ku sacrificing nze byombi mbiri I contribute kubanga fa abamu batekako demisolo nze sikyayingiza sikyakola era wobeeyo ng'oyagala kuyamba wisdom am available nze nganze era Katonda atuyamba bwe yamitira tuteeka oluba naye kitegeeza yo contribution bwe abanyingira kakiringa Bobi takyayimba takyakola ki nange Kaye wisdom lwakuba bino twali tetubyogera kubanga mmanyi newe nabyogera abamukola ki nekati ekyabaddewo ng'omusajja Richmond era njaga kubaza promoter Richmond owe UK Richmond yansasula hoteli nansasula ticket nampa ku sente nanfuna visa ya work permit abasajja ne bagikwata no problem ekyo kibawo kyanjigiriza next time ate egenda kuba mpya kwegamba omanyi Bobi aga kati ekyo tukitegedde kati ekiddako am for change katugenda kutandika tubalaza amawulire amawulire gano right now waliwo omuntu ategedde nti ngenda live nakyo kansoke nkijje mu ddiro njagala mutegere ekintu kino motoka ezive Malaba ezive Kenya okuyingira Uganda Kenya bakebera omuntu COVID kubwerere bamala okukebera ebintu byo result zo ne baziteeka ku mitimbagano era luli ekibaddewo nga aba truck drivers we babakebera bwatuuka ku bode Malaba owebusiya nga bwatuuka bwaba wawe passport ne balaba amanya go Kaye wisdom nga bakebera bali ku mitimbagano je Kenya okulaba batekinze COVID test nga byabwerere biri ku mitimbagano naye kati ekiruba bannayuganda kyenjagala bagamba kubanga okumanya Uganda nzibi luli kibadde Kenya nga ekikola bwerere noba muna Uganda kasitoba ngodda bwerere right now ekiri ku border baganye tibyo kiraga ba truck drivers ne bana Uganda bave Kenya bakwagaza dollars 20 mwezo 25 je mitwalo 10 bwe bagikujjako ne mbuja COVID bwe bakukebera bote balina capacity kuwa result zo nga bagamba genda mubajjazi kusindikira ku simu ate ng'osiza abantu ekigeze ekigenderwa kyabwe si kyakutangira COVID ekigenderwa kyabwe kyakukola sente simanyi otegedde kyengamba bakujjako dola 20 mwezo mutano ate tebakuwa result zo ng'Ekenya bakeberera bwerere ne bakujja ne baddira result zo ne bazikuwa ne baziteekerawo ne ku mitimbagano bw'otuuka ku boda ya Uganda bwekityo kibadde nga owaayo ne bakebera ku mitimbagano gye Kenya ne bazizuula erinnya lyo ne bagamba nti negative ng'ogenda Uganda bakijjeewo bakujjako emitwalo 10 ze dola 25 ate tebazikuwerawo ne bagamba vuga kitegeeza n'osanga bamalaya n'obebakako n'obasiiga COVID bo tebafaayo ojja baga oli positive kati kigenderwa kya Uganda baagala kukola sente kati ba truck driver omusajja bamuwe emitwalo 20 nga gyakwekumisa agenda agiryawo kukuba aba truck driver kati bajagala aba Uganda baagala COVID kola sente kitegeeza waliwo yaguze tendaawo kyobola ne mainstream media NTV NBS teri abyogerako kati ekiri ku border bitraka byonna byasimbi kumpi wiki namba neto biraba ku mawulire bano kwekyo tubadde tuva Ntebe ku toll free wagamba simechenga biki nanimbi wakana abasajja ajjako sente 10 itabwisi bot oluguudo olumanyi obaluyita sirwa mu lwa China Uganda Abachina bagenda jiri ya mpola batandikidde ku nguudo ekisindo mwaka guno ekisawo jakulanga basitaddeko China Entebbe International Airport Entebbe International Airport kale no tegede kyengamba so njagala banna Uganda tuyambe ba truck drivers abali Malaba ne Busia TV za wano mukole ebintu ebyo
lwaki ba truck drivers babajjako sente atenga government yeke no bana result nga wakavali ekenyo okukebera tebazikiriza kitegeeza waliwo yaguze tenda ayagala emitwalo egye 10 abasajja Uganda bajegabanya mulago waliwo nayini waayo kati awo waliwo kati tolo free engudo za amasanyalazi gaina nanyini gaina amalwali gaina nanyini go obutale nanyini bwo ne toilet ne prison waliwo agabaye emmere era ayagala abantu basibirayo nga temuvaayo kiri Uganda so ogenze nongamba amawulire gano gafulumira mu New Vision the government duliko New Vision bagamba proposed MPs to elect president ata Kaye nga tunagenda ekitufu ze kyemanyi buli walete teka mu parliament buli ayitadde kyanga mu Uganda kati kankubuli ekintu kimu Dr. Choina okumanya yes waliwo ekintu nze ndabo akyogedde sindika kugundi link nji following waliwo kye bayita President Museveni ensobi zonna zakola mu bukadde bwe ze zimusiza Bobi Wine ze zirese kitangaala ensobi za President Museveni zonna ziwadde omukisa Bobi Wine afuuke ensonga eri ensi teziwadde na mukisa Bobi Wine ziwadde Katonda eyabachawedda okwagala obbagoba okuyimusa omwana we Bobi Wine kyoliko Katonda yavadda mu Museveni adda mu Bobi nkunyumize yakagero nyumizaako waliwo mu Bible omusajja bamuyita Saulo genda mu Kings First Kings I think mu Bible genda mu bya Ssekabaka ekisooka waliwo omusajja bamuyita Saulo omusajja oyo Katonda yatuuka namwe Katonda naye yeetamwa Katonda yatuuka ne yeetamwa Saulo oyo yalina omutwe nga musongovu Bible weegamba era ngendoza ng'emitwe gy'abantu nga musongovu mbuguti simanyi gwakula gutya Bible Saulo oyo teyayina kuba kabaka wa Isirayiri preach Saulo oyo ekirala yali mulunzi era Bible bagenda kidamu nti yali mulaalo Saulo yali mulaalo awedde emirimu era bagenda omusango mufuula kabaka horse cheki endogoyo be embalasi okay whatever but a horse yali emubuzeeko Saulo oyo yatuuka n'afuuka kabaka lwakuba bannayuga Abayisirayiri baali tebalina kyakola Kaye yaliwo kati nga olaba mu Uganda abantu baali beetamiddwa Obote Kawenkene beetamiddwa Lutwa beetamiddwa Paulo Muwanga kati nga yenna ali ewaawo ayingirawo anytime sikubanga nti yali ategeera ennyo oyo nayingirawo mutegedde oyo sikubanga gwe baali baagala ennyo niye accidentally anti nga Paulo Muwanga abantu bamukooye bakooye Obote bakayokole okero simanyi tito Lutwa byonna ono nga yakola ki nga yaliwo ne mu Bible waliwo omusajja Saulo ng'omutwe Bible ga musongovu nga musajja mulunzi oba mulaalo kati abaana ba Isirayiri nga baagala kabaka kati nga beetamidde baka aliwo yenna aliwo ajja yenna kakati Katonda n'agabawo oyo Saulo Katonda ne yeetamwa Saulo Katonda we yeetamwa Saulo n'atandika okupalapalanya engeri gy'asigala ku bukulembeze Bible egamba Katonda n'atuma nabbi mu maka ga Yese ye Jesse taata wa Dawudi n'agamba nabbi genda mu maka ga Yese ofuke ku muntu gwe ndikulaga amafuta nabbi we yatuuka mu maka ga Yese taata wa Dawudi n'alaba baganda ba Dawudi abaali baakula obulungi nga buli avaayo n'alaba kabaka wa Isirayiri atuukiridde Katonda namuga si oyo baganda ba Dawudi bonna ne baggwayo nabbi n'agamba nga buli gwayagala ofukako amafuta Katonda namuga si oyo paka nabbi we yagamba Yese toyinaayo mwana yenna kubanga bano bondaze Katonda abaganye Yese n'agamba nabbi waliwo omwana naye tasobola fuuka kabaka ali eri yenna asiibeeyo mu ttala ali awo oba abeere ekibaba ne kimukuba omanyi abaana basiibeeyo ennaku eri eyo yamuzaala mukazi maama wa Dawudi Bayibuli temwogerako okuba Dawudi yali mubi nnyo yali wa ghetto omukyala azaala Dawudi Bayibuli tetulaga maama wa Dawudi wali okiwuliddeko bagamba taata we Jesse naye maama we tebamwogerako maama wa Dawudi oyo oli ku Bobi nkulaba
anti nkulaga abantu abajja Katonda bayagala nga we bajerega Daudi mama tetumumanyi ali ekibabu Daudi yavaayo enviri nga ziri bwezitiye naliye yasiba kunto katira machine zalivudde mu kisere Daudi okumana afana na Bobi Daudi ali muyimbi mukubi wa raga Daudi wa Babuli Daudi wa Bible yali mukubi wa raga Bobi Wine wa Uganda atina yakuba raga Daudi era Bible egamba yatambula yaberanga n'entongoli wanyashuliddeko tone nga wala wa Bobi Wine wabera ne gita yentongoli ne musamuzi otegedde dina ne mu Bible Psalms etugamba nti nno Daudi yayimbisa babita batabine ebire ebidede nga bizaamu abantu omukisa anti nkubuulira ate kakati nkulagadde two prophets owaleera aliwo n'owa Bible anointing by association bwe tolaba nti oli yayimbisa abantu ne bakwatibwako bwe tolaba nnyimba za agenze freedom ndete ziriwa nkomyewo ziriwa ezizaamu abantu ki amaanyi ngadda Daudi opulira nga Yeyongerayo Bobi neyongereyo yes Daudi Katonda n'agamba Yese nfukira anoint for me that boy Daudi bamu anointing nga nemirundi ng'egyo actually giringa esatu nabbi naye Daudi yatwala emyaka nga tafuuka kabaka ulira Saulo nga ye kabaka wa Isiraeli Saulo yali akyali president mu Bible nenga Katonda yamugoba da njagala nkubuulire woba otegeera doctor Uganda nga wetambula right now waliwo omuntu gwe bayita president nenga ali mu kifo kiri awo twali tetukimanyi nga tulowooza kyaba bigenge n'erinnya lyatuuka genda ku CNN tekamu erinnya Magero olabe kweliri otegedde omugamba ayite wano mpola mpola tekamu twali tetumanyi linnya waliwo amannya kakati kankubulire mu Uganda erina amannya agamu bakiyita batya Uganda erina amannya twali tumanyi Ntebe Kololo Ntinda ndira nti ndogiteeke mugogo kale ntinda CNN yali ejogeddeko ng'ogera amakazi nga bwe koogera akoko CNN nga koogera ku Bobi Emagere Magero Bobi Wine of Uganda kati nolwe bakiga of Magero of Magere alaba no tone ayagala twogere ewaabwe mbuluba teri abyogera ani hudu teri ebyo byalo byonna bye twali twewanyi nambozi teri ayogera muko baga Magere notegedde njagala nkulage the rise and the fall otegere the rise okuyimuka kwa Bobi kuri spiritual kutambudikira mu Bible kulina all versions kuli political kuli abantu abasoma abanonyereza batunula bwe bati ebyawandiikibwa ne bagamba abantu abasoma ani akyasoma gwe doctor waliwo kye bayita ebiro n'ebiseera waliwo kye bayita times and seasons abantu abamanyi okusoma ebiro n'ebiseera bagenda mu byafaayo bwe kiri kati nkugamba Daudi mu Bible yali mukubi wa muziki kyovoola bansekera bandu mwenda byonna amanyo gali kungulu agamba mu Uganda tesobola kuvuga bantu bakuba muziki Daudi ye kabaka yekka yali abadde mu nsi Katonda n'agamba alina omutima ng'ogwange otegedde kati kiringo no worries erimu yagamba I don't see any leadership in Bobi Wine when you have one eye leka fabaina abiri abalaba oyo msajja yansobera one eye but he doesn't see neri mutera terira babulungi kyogera how can you sing ine iso limu kyenkugambye kulaga Bobi Wine nkujjidde Bobi Wine mu byafaayo kati oli akunyonyodde oli watulu erise limu tulu netegereza ali mukwe ananagirira mu maaso mbona yayagala kulaba okulembe how will you see the leadership now yekutemu kakati kankubula ekintu kimu tereza tone please kakati kankubula ekintu kimu gwe omuntu Bobi Wine mu Bible Bobi Wine nkulaze Bobi Wine yali ki Bobi Wine mu Bible yali musajja ye Daudi omuyimbi bojja kakati wojja mu Uganda ya leero yono Bobi Wine gwolaba era njagala okugamba banna Uganda
buli muntu yenna gamba nti omuyimbi tasobola kufuga ggwanga mugambe you are very stupid and dense and also why mu byafaayo abayimbi nkugambye nkujjiddeyo Dawudi Bible egamba Katonda akamu bintu bibiri ekisooka akamu music omugulumivu nawonya abantu bewulira Katonda kannyo ku bayimbi okujjawo ng'omuyimbi musamize kyobola abayimbi baba balanzi bafire bongole lutaya bogere byaliwo sebadduka yimba oluyimba nga tamanyi 1970s nti oluyimba lusobola okufuutukira in year of 2020 beba abantu nkugambye Katonda kakuba yimbi sibe nabakuba abantu yimba nyimba zigenda maaso nino omuyimbi yagambye Bobi Wine ayimba nonsense ebiyimba bitanyime ebitokola ki nengamba anti labayo omuntu omuke waliwo abantu abagezi baba n'ebintu ebogera fa abasiru tusobola obutategeera byayogedde kati omuntu omugezi asobola okuddawo n'ayogera fa abasiru ne tutakola ki no katone nnyo oli mugezi ayogedde gwe nenyewe ko omusiru example ennungi eri bweti bajja kusanga oli ebijanjalo ne dodo ne katunkuma ne bagamba dengero omunaku ono yerabidde nti ng'olya bulamu ate abakimanyi kati gwe okuyita ennyimba za Bobi mbu tezinyuma tezikola ki omuntu adda n'abikula how far did you go with education? Zero. Uli a doctor oli abuuza how far did you go with education anti oli yagambe tezinyuma how did shut up Bobi Wine nabadde gwe BBS Africa yakutte oluyimba lwa Bobi Wine ne baludiscussinga keddakiikaaga ana mbuulirayo muyimbi wa Uganda nono agamba nti munene ambuulire kale tetugenda ku BBC ambuulire Citizen TV anti bagamba mbu bakabye Kenya ambuulire Kenya bagita KBC eye Kenya oba yali discussinzeko ku luyimba lwe Bobi Wine bakutte lwakuba kwa Aljazeera kati BBC Africa yalukutte dakikaaga nga badiscussinga luyimba kigambo ku kigambo word power mbuulirayo ne wabazawe ne wabashiba ne waba ndete mulago mwana wana taliyo abana Uganda bayimbe Uganda babatimbako ku billboard ye gundi ya New York ne bakubendulu banange bantimbye ku billboard ndi bwakati kati sibya billboard mbuulirayo international media eyali ekutte ne gamba mbuno ekoletya discussing your music omanti Bobi Wine tayimba nko luzungu lulyawo bano bayimba inzungu ne bayimba bino bano bayimba naye tewaliwo international media yali discussinze gundi network si kifaananyi no kireka sebo tuli ku network sebo mukama wange tulinye ku bati mukanda wange oba network bagikuttemu nabagikwata bagikuttemu yonjiraba otegedde bannange network tukanga badde naye bigenda bitereera otegedde kintu ekyo nsaba ko kucharge sebo who did you copy la no gundi amanyi no situla bannange network badde bagikuttemu ne kateteredde mwebale ddala okusigala nga muli kumpewo nendaba okay badde okusazeeko obulago ne bakiriza network bagikomezaawo kakati tudde ku kinyusi ky'omu nzija malayo Saulo lwatuuka n'agamba bannange sina kyengenda kukola ya Dawudi. Saulo n'alambula olubi tone soko ulize ekino kyetaaga mbulamu njagalo kigambe girlfriend wo. Saulo yalambula olubiri bwati nga lutunulira ngalaba lugenda. Kuba mwaka faananyi nga ndaba President Museveni ng'alambula State House nga wakaba amaziga. Wanje dama kantu hapo. Ndaba President Museveni ng'alambula bwati State House ng'akaba amaziga. Ngagamba bana ebino byonna bigenda. Kyevula bali mu kupalapalanya. Yerese alese teka tugenda disomamu. Tuyimbera makayimba. Kawanga kagamba kale kayimba makayimba. President Museveni alese teka. Aloza tuli mbuzi. Matu. Tuli na matu. Mpagwa. Kagamba President Museveni atwitanga zine mbuzi ezikaba. Me. President Museveni atwitanga zine mbuzi ezikaba. Kwa kama yabuli dachika wagamba mu kanchusa constitution ineyongezeyo bana I be light a lie ebigamba byasiryange kayanjikiriza okuyimba nza sirimu twagenda kukirizeyo kafanku nali wakuchusa constitution tugenda kufana omuntu katonda wali tosobola kuddira kati okay nze kati kankubuuze
really you cannot tell me nti oyagaliza omwana wo okubaako mukulembeze bwawa kale kanjogere ku Natasha gwenjagala ennyo. Natasha ate andi kati zenze kureta go ngamba ngeza bugeza nti oyagaliza kubanga oyagaliza bati tosobola ate kugamba nti oganiddewo oyagala otandika tugira kuzimba bigere kulwala kabotongo bane kamba bulire obukulembeze bwe mbanjagaliza omwana wange okufuga okubaako mukulembeze I leave a room for him and others. Chovola ba Dr. Kankubule mwe bagezi. Abasajja nga bakinyata. Tugenda sigalanga tubasoma ko mbyafayo. Mwa kinyata kyakola. Yamanya sola kuvaako mwana wange nafuga. Eyo si demokrasia. Wabula kamutekere ebire ebiriddako. Okay. Uhuru Kinyata yajje Kenya okwesimbawo ng'abantu tebagamba nti mwe munatufuga mweka tata we bwe yafate waliwo chaos actually Kinyata oli Moichi ibali bamita Moi Kinyata ani uli amwise Moi Kinyata tata wa Uhuru Kinyata bwe yafa basoka neba olunaku lulamba nga tebogera nti afudde nga bateekateeka Moi mukyala wa Kinyata yamanya nti bawa afudde ne bayita Moi ne bateekateeka amagye na buli kimu n'alyoka ajja ku TV n'agamba ettaala ya Kenya ezikidde. Tobola ba family ya ba Kinyata Kenya ne babagaggo bababo bakola ky'abantu babasonyo bagamba kasita batuzimbira ensi ya demokrasia. Nkubuuza Dokita bw'aba President Museveni agenda kuleeta amateeka agamukuumira mu buyinza paka bwalifa kiki tugenda okumunyumirizaamu ojukana gamba nti nze njagala nnyo kumaligase what type of legacy what kind of legacy can I keep what no eteruwa eyeteeka nenga Saulo ya paranya okusigala ku bwakabaka new vision tetusola gasoma gonna ne waliwo ekibiina beta ba Transformer Cadres Association of Uganda be bagwa mu bululu bali be NRM ne bagwa mu bululu be bagwa mu bululu ne bakola ekibiina kakati ekibiina ekyo kiproposinga mbu President Museveni mbu bakola ki mbu Uganda n'ebintu bya kisiru no bisoma sagala neda bisome okay. twetaga tumutwiti ya basing bagamba wino bagamba kyokka bano bagwa mu NRM bagamba mbu tulonde ba MP mu Uganda bwetumala okulonda ba MP mu Uganda ntyotyo bwetumala obalonda ba MP mu Uganda ntyotyo tu kanso kenyine ekinjenjaga okukola bwetulonda ba MP abo bagende mu parliament balonde president ekisibu kya Uganda abantu abaleeta amateeka tebagaleeta basing on principle tibagakoledde Uganda efunemu baleeta amateeka buli tteeka lye baleeta balireeta ku defendinga Museveni omanyi tugenda kuleeta etteeka nga ligamba walking of Museveni ne waba atambula tulina kutundwa ku ttaka kati nga yefudde sina kabaka kati buli tteeka lye tuleeta tulina tuleeta amateeka ga defendinga tugenda kuleetayo ng'aseka tugenda kuleetayo nga yeidala waba atambula tulina kukola tutya tugenda leeta amateeka kati wulira bagamba kyokka etteeka wemukyusa etteeka eribadde ligamba nti bannayuganda ebalenda president kitegeeza woolikyusa bw'olikyusa eryo etteeka kitegeeza mulina okuddayo mu referendum bano abasiru bagatubuzabuza si kuddayo mu referendum awo tuteredde kiri Uganda maama nnyabo awikiriya I think so tona awikiriya kyokka nno ye tone ye abaatulaba bulungi jjo butulikkiriya ewana kati Dokita labayo bagamba nti tulondenga BMP mbu balondenga president mbu kubanga mbu okulonda kwa president kubadde kumala sente nyingi nanyina ekintu njagala okugamba bana Uganda waliwo akantu ke bampeereza Museveni yaddira Western Region n'agitemamu constituency nga chopola nanyigira nnyo n'omukyala yali MP we Wakiso onayogera bannanga banneeramo mbadde mbasaba akalulu ye mobilizer we nale bamitani seninde bamita mukyala seninde whatever
omukyalo namunyigirako ekintu kimu Wakiso district nene to the extent tosobola gifuka bw'omu omukyalo yandirese ekiteeso ne batemamu Wakiso constituency nga 8 oteka kyemugamba naye omukyalo oyo teyakikola kati wulira batuweereza akantu nga mu Western region baina constituency 270 mbu kakano wano kako 270 okala 270 kakati nga mu Eastern baina 8 mwaka mu Central muina 9 mwemu mu Northern 8 munya kakati laba akalifani akabadi nga n'owogatta zino zonna tezenkana 270 ziri mu Western omusajja atematema constituency nga yakulaga nabwe kakano mbu njagala gwo kazindikira katuufu kitegeeza kati wogatta bimeka tulina ababaka 5 oba 19 if I'm not mistaken. I stand to be corrected even on this one. Kakati bongamba ati no omusajja atematema constituency nakulaga nga ye yetegekera nti singa luli kyanga BMP balina okununda kyekibaawo kanzire mu Western region ngitemeteme ate kino njagala mu kitegeere si kubanga Western region yonna emuwagira mu Western region bakanga nnyo abalaalo baffe anti buli omwani abasulayo balina emmundu genda ekiruhura olabe town council yaayo eyali ewagira Bobi Wine bayoola abaana otegedde oteje mugamba kati o problem bamanyi nti mu Western region bagina se nti ba minister gye basinga okuva bonna aba M officer aba RPC ne DPC ba Uganda basinga kuva mu Western region kati bonna baleeta be mu bonna nga ba Western region beenale batuuke mu parliament olwo bagatteko bano abaganda bawana abali enguzi omuganda wano bajja musimba million 15 agambe nze nonze oyo kagende bino sibyogera nti nyina obuzibu ne President Museveni actually yenze muntu ayagala President Museveni naye nga siri kidoli oba kidomola era nabagamba abantu abalinanye President Museveni tebamwagala tebamuwabula bulungi bamuwabula tebamwagala bamwagalako sente bamwagalako bugagga bwe bamwagalako kwesigaliza bifo bambi okitegedde ekyo yes sir kakati now here we are njagala okusaba President Museveni ebintu ebimu tubyerekerezeemu otegera yes sir kakati nyine ekintu njagala obbagamba President Museveni yagamba nti teri asola muwangula mu kalulu ekyo yakyogera naye okimanyi nti gamubugumye kati ne obali mbirobi no President Museveni takyali wano myaka 10 ngamba nga ali wasitula atudde yawummula singa nenga tafudde bayinza ogamba omuloga anti no actually kyoyogedde dokita ngenda nembeera wano neŋŋamba mu Uganda tetukyalinayo balogo kubanga bapasita bonna babagula kale sebo negane mubende eyo majani kyani ewali abasajja abali abalogo tetukyalinayo basajja balogo basobola kutulogera ne batuleetera gundi laddu nakandi atugambye nti no yetaga kubasasa tulina abasajja abalogo bene tetulinayo balogo basobola kuleetera nange nze nkiddamu nze muntu ayagala President Museveni nga siri kidoli oba kidomola mugamba ekituufu and actually kyovola nze nebaza muhoozi nafuna info nga waliwo abamuliisa obutwa okunkwata tannankwata oba nankwata nkya whatever because to me nabagamba nti nze nyina ebirungi byemmanyi ku muhoozi nina ne wakola mistake for example ng'omuwabula nze dokita sisobola kuba mukwano gwa muhoozi singamba nemugamba akwata oyo omusajja gwe yakutte yabadde tweeting osobola kikola sisobola why because I want to see these people nga bali erwabwe erwakitula nga balaba Uganda empya nabagikulembedde kati to me that was an error muhoozi okwata oyo musajja okimanyi nti European Union kati yatadde akazito ku Uganda edimanding oyo musajja kati oyo musajja n'omusiba omwaka mugumu oba ebiri agenda kuvayo n'abaana be n'abazzukulu tebagenda kuddamu bonabona agenda kubanga Opio owa chapter 4 omanyi wali Nicholas Opio ali mu Harvard sebo Boston asomesa
batuuze kati omwana omulaba oyo yabadde nga atwitinga I cannot kati abawaga muwozi nti kwata ono kola ono baba bamuwabya tebamuwa bituufu enze nzira wano mugamba nti no General Muwozi that was an error. General Muwozi don't some of us we are more about choice than you people. That is the truth. I know that. I cannot just stand with the chicken. Abantu ebyabachwezi byakulya bagambye obuchwezi pizza. Can you go to the back and you say so it doesn't help. Museveni abaganda kati mwe mutukuba abachwezi abachwezi what is bachwezi whatever bye omuchwezi awangula bwa Miss Uganda how we yanga ayitawa omuchwezi abulabu ni muri abachwezi we are more abachwezi than you people. More abachwezi kati I cannot advise someone nga asiba kusimu bachwezi abachwezi chechi abachwezi abana wano we bali balungi tobanyenyera bya abachwezi otegedde actually abana abali muna abachwezi abawestana they parages the kingdom of Uganda echo cho kikulu nnyo. Yes kati naye ngachaliko e program ya gundi ya parliament gwenga Kaye just imagine nga eteeka lino bamazo diz chicha kirekire kwawo mu parliament y'eggwanga ogenda olaba biri ebikondo biwalaba luli ebyagundi tojikwata kati ogenda kulaba twalabye parliament yakutte omuliro yabadde South Africa kati let me tell you ya South Africa na kyakubanga agamba ndi abantu berwanyeko mu Kampala kulaba tembe dokita ogenda kulaba na Uganda kuno omulungi I dare you by settekeri ogenda bala kubanga ffe tuli ku ground tukiwulira nze nandigambye President Museveni banna Uganda okay twakkiriza dokita nze nakkiriza President Katonda tubuulire kye twakkola mubuuze kubanga tumi ebintu ebiva wa President Museveni ndaba bibonerezo byereere nenga kituufu Uganda Katonda atwagala no tulabika tulina kye twakola Katonda kubanga Museveni nagamba President Museveni Katonda yamutuwanga kibonerezo kati Dr. Digwe kati lolikeera mbofu ge Uganda nga baleetaago atenga mpulira njeetaaga kyegugambye kati let me tell you ebiruma bana Uganda kati kansoga mbigambe waliwo omusajja abeera German yangamba wisdom fe twali tuleta Red Bull e Uganda naye omusajja ngamba yali asinza kantu ke nayogera nangamba Uganda wisdom wagamba Uganda abasajja bagigabana waliwo 9 kisaawa asoloza ekisaawa waliwo asoloza taxi waliwo asoloza bus waliwo asoloza bizimbe bye mu Kampala nono nga si minister si wa URA bobo osobola okuva ebweru ng'oleeta mwenge waliwo ababisoloza focus ni kambagabe bana Uganda focus ni omwenge gwa focus ni guno e Germany gwa pound oba pound euro ezo kanana walala euro 2 n'ekitundu mutwalo gumu 10 e Uganda focus ni wa mitwalo 6 ezo my pound makers waliwo omuzungu yawakana nga focus ni ave South Africa jukira eri mu Germany twalika Spain nga tali muntu asobola kusaba focus ni naawe kuwaini ali eri nati eba warajia ya mugeto basaba waini wa Spain wa Italy wa Germany kati olyo kunywera focus ni bina amalula muntu ali Spain how kanenga bijja nekugambye bya euro 2 kitundu wane bigula mitwalo 6 omuzungu omu yawakana nagamba tekisoboka focus ni oba amalulu baki gave South Africa gajje Germany gagule euro 2 kitundu nge Uganda atongamba ga mitwalo 6 nomanye kuchoko kiva abatufuga wano ebintu ebimu bye ba importinga babyegabanyanga family ob'emikwano kati kyovola bawotuuko importingo kirete Uganda bakiseera okusinga ne bakitunda mu America okimanye emotoka eve South Africa ogireta neggwera mu miliyoni 4 omu South Africa the same car n'agitwala mu Spain ng'egula miliyoni 2 eze Uganda kakati nedda waliwo bannanyini
kati ebiruma Uganda si Museveni mbu oba kankubule China olaba China juzi bakyusa omukulembeze wayo ne bamugambye afuge. Why? Omusajja yarwanye n'Amerika n'alwana n'aba Russia n'alwana n'aba European naddira China yagimakinga nti omuchina yenna gwe basibanga ayina is a profession oba engineer doctor bitya mufo kyo musibire China abonebone leka agenda serving China nga tumutadde Uganda nga akolera government ya China nga emyaka 10 abachina bonna basoka mu Africa bali basibe abali bamanyo kole ngudo ki olaba musajja kyayiya nagamba musajja we tumutwala okola government ya China ekisoka aba yakoledde mu kasente we tuli muta aba akoze ekyokubiri aba reformed kubanga emyaka 10 obeta jagenda kumala mu Africa abatala banku Africa agenda komawo nga tumuwa payroll amakulu gachi abasinga twina ba prisoners ekyokubiri agenda kutukolera sente nga government ya China omusajja we China yafuula China ngo China doesn't care ani afuga China as long as China ayina sente China right now kizibu okusanga China atayina sente buli muntu ayina mwaka wogo Uganda bwobo ngamba nti parliament Museveni afuge paka bwalifa nga ne kakati wendi wano ofuna omutwalo kizibu naye kugudi omutwalo gumu gugula kilo ya sukali bwempuliaze sigula kilo ngura kasawo ne bangamba omutwalo ogu bwogenda kudduka Katonda akuyama ne bakuwa kilo ya sukali nga bakuwa n'ekitole kya sabuni oba oweddeyo naye gufuna Kampala kizibu kati problem ya Museveni nti ye kwagala okwekusa atletedde ekizibu nti kwegamba tutambula naye tuli basibe we are bondage kwegamba omusajja atutaddeko si bondage kyokka n'ataddeko ekikoligo ataddeko yoke and we are just looking at the guy nze MP yenna najje wange nayingira gate nanjasamira nti nzize wano ntwagala owagire kyetugenda mbo okukyusa constitution bemupinga balonda government Dr. mugenda kunzijeruzira ojambuko nkugambe kyonna kyennakola mugenda kunzijeruzira nze nkubulidde ate buli munna Uganda na buli wenaalem nze manyini ya mikono jange abenaalem kubanga nagamba nti nze kadi gyenyine ya NRM ya mama ambabazi yagimpa buli wenaalem ategeera ampagira kyengamba buli muwasitana ampagira why bino bye mukola bigenda kuziika not only your family nene gye muva bigenda kuziika NRM nenga kike nnyo lwaki tutuuka kweri samusi tulina gwe tukolera Katonda ali wali Buddha biki bano bana bemupiba olaba dokita bano bemupiba olaba abawagira abenaalemu abawagira eki Museveni okujjawo ekyo nga bemupiba bebamulonda sigamba nti bakiwagira bepositioninga nti omusajja munange wekiyitamu omusajja agenda tufuula ba minister ngaye bakola ba magezi bakiwanda kati waliwo Brandon oba mupiwaawa namuwulidde ku CBS nga agamba mbu president okulonda ka president abadde ayonoona nnyo sente parliament weneba emulonda tugenda kuba tusevinga nengamba naye mukama nkwebaza Katonda mukama Yesu mama wange yayambala gomesemu nasomesa mu masomero nga gano na gundi na Chivo Blue Primary School that is my foundation flushing toilet Chivumbi ngavuga helicopter headmaster kirasi tutulamu bana abiri mwaba twainanga P1 epaka ku P1 A P1 B P1 C bitya nganze siva mu P1 B anti nga performance yo yekuteka naye siba mu A era ne woyita boti P2 nga ononya according to your performance je bakuteka ngemboke vugira mu dieyo isimanyi bitya zavuga kakati nebaza neyo MP Brandon let me tell you Museveni watura bwati bwaba abaddayo nona bilioni 10 mu kukuba campaign ajja kuddira MP bisatu abawe bilioni 5 neba akachira abantu jibono na sente bagala kwe positioninga kutubba kutulutingira Uganda njagala okwenenya Katonda njagala okwenenyeza Yesu ai Allah bwe tuba tulina kye twabakola mwe bakatonda mutugamba kye tulina okukola batusibe ennaku 4 oba ennaku 10 mutujjeko ekikoligo ky'ono omusajja
kale sebo saba esala katonda azuulira mukama mutuyambe kati njagala okulabayo munnaddiini nga tutuuse ng'agenze atutta akagandula kagenze kusabira mukulu banaatera Christmas Eve Easter Eve anti kati waliwo abaagala emamotoka waliwo abaagala amamotoka omerwaki mpulira ennaku kiri nti President Museveni tafuddeeyo ku bantu be nekyengenda okukola tugenda kujja ku Monday internet leero tukanyemu naye gwe dokita tugenda bakikola nedda kiri katusabe nkyenkya onzijukize tugendeko tufune akalaleera tugenda kuddira ku Monday tugenda kukola live esinga naye nze mujanga kunda ku Monday n'olwokusatu n'olwokutaano we shall be talking about politics social affairs here and there buli ssaawa 10 oba 11 tujanga kuba tuyingiddewo so bannayuganda mwenna bwe bwoba owulira byenjogedde binyiiza totawana kunoonya channel zino channel ya Kaye Wisdom official YouTube channel eriko abagimanaginga Point Media Flashlight UG ne Bambi Charity Media totawana noonya nze Wisdom era enamba yange njigaba ya WhatsApp gonkubiro ngaye Wisdom oluwa tujja kukwata era nja kwetekawo bweni enamba yange eri 0704849 0701 49 40 39 njaga tusinkane ku Monday tuongereko kino internet etulemesezaamuko yekwata tusinkane ku Monday n'olwokusatu n'olwokutaano sikyekyo ennaku ezimu tunajjanga buli lunaku wajjankubawo nga waliwo ebitalekeka tujjako tetugenda kwogera politics yekka twogera social and political affairs economics luddawa tukulaga bannayuganda njagala kubaza bannayuganda mwenna abatulaba abawayo data wammwe ne mutulaba bw'ogamba nti bino tobigoberera bye twogera muganda wange oba weesula wekka gwesobola okuba nga oli bulungi naye abaana b'abaana bo tetulekera Uganda bano bakyali ate bagamba nti Bobi Wine talina buwagizi tasobola kunoonya kalulu gwokimanyi nti omusajja atidde omusajja Bobi Wine okulabikira ku kalulu naye kakonge yatugamba anti atidde kyeki kye nagamba dokita bagamba nti Bobi Wine talina buwagizi mu Western Uganda bamugaana okutuuka ne bamutwala kacheka studio najjuza bwati ne bakuba abanyankole emboogo kyeki kye nkugamba si buli munyankole si buli Western anti awagira gavumenti eyo babakanga bukanzi abantu bagala nkyuka bwekiri President Museveni woba togenda kuba bannayuganda nkyuka gye twagala Katonda ajja gituwa enkomerero ya Sawulo mu Bayibuli Katonda yeesalirako omutwe omwana we n'ebyatuuka ku Sawulo nkulaba osoma Bayibuli gendo gyetegereze President Museveni nze bino byenkugamba nkwagala aba bakulinanye tebakwagala kiringanga nalaba genocide nga omusajja amugamba Wisdom opposition so what n'obutambala twakyusa katukwata boredi President Museveni nkiddamu Muhoozi nkiddamu family ya Museveni nkiddamu people like us we love you so much tubaagala obbalaba kenkya n'ennaku eziddako saagala I can't imagine nga ndaba President Museveni ng'ali mu kkomera nga wendaba Bashir President bw'oba togenda tuwa Uganda gye twagala Katonda agenda kugituwa kirizagana otegede gwe Dr. James Gamba agenda kugituwa either yagenda okwetwalira oba whatever kyonna kubanga kati ku luno twesibye sima mwaganye Wisdom simanyi butatabula kale kotambulire mu Uganda netolangiranga nti kumanda ogenda ggulu tusinkana ku Monday bannange mweraba okay kakati n'olwensonga mwena mwebalinyuma buli ddala mwebale kusigala nga mutuweereza mwebale kusigala kumpewo the flash channel Uganda Kaye Wisdom official Bambi Charity Point Media awamu ne other channels zitokutambula nazo naye ng'ekikulu kya byonna twebuza obudde obusinga ffe baani abakyali abalama mu kaseera kano ate zino live shows zetukola tetuzikola ntino okuba ntino twetaaga nnyo okuzikola tuzikola kuba ntino tulina okuba tuosaako ebyo bye mulina okumanya wawe kisobokera naye kitasobokera so for that reason we really love you so much and my friends all over the globe mulina ababaddeko ku programs zino ez'enjawulo mbagira kutegeeza mukwano gwaffe
jakana inandoza oba waliwo ebyamusukako entegeera oba ne bimuvaamuko mu ndowooza yange ng'omuntu kakati n'olw'ensonga eyo kale banga besimwogerako nti simwa mileage kale mumulese naye nga yeye jakana mmanyi musajja mulungi ebyeyogedde ku Bobi omanyi kati omanyi we muba mu nkyukakyuka mutuuka abamu ne mweraliikira bannammwe kyatuuka ku Lubongoya General Secretary wa Nubu nga buli omu amweraliikirira kwa kati oli omusajja kyakola addira n'abateekamu abantu nammwe ne muwungamu so nze mmanyi jakana ajja kiyitamu esobola okubanga it was an error kubanga kati buli kimu mutuuka ne mweraliikirira kino ne mweraliikira bino ne mweraliikira bino naye kyemmanya ajja kutereera. Okay, so n'olw'ensonga eyo ku lw'embeera y'obudde butuyiseeko mutukkirize tuve wano tugende tuweereze ensi endala n'ebintu ebirala naye mbatumiddeko nnyo mwina mwina abali e Bulaaya bamomo abamu basaara n'abala mwina omukama mulungi abampeera ekisa n'ettendo mbeere bulungi mweraba.